ebigambo President Castro bye yabuulira President Museveni mu 1986 awo yamugamba nti bw'obanga olina ennyanja ng'eno ennyanja Victoria eno gyetuddeko wano kumpi wano nti teweetaaga kwewola ssente z'abazungu. N'ebigambo bino wembijjukiridde nga World Bank yakasalawo nti tejja kuwa Uganda ssente. Naye ng'ebigambo byonnyini ebyokuba nti tetwetaaga ssente z'abazungu, omukulembeze wa Cuba kati omugenzi Fidel Castro yabigamba President Museveni mu 1987. Ebigambo bino bwe nali nkyali mwana muto nga nsomera awo ku Bishop wano ewaffe wano e Kalangala ku Bishop Dunstan, President Museveni yajja n'abitubuulira n'atugamba nti bwe yali yakawamba gavumenti yagenda e Cuba ewa mukulembeze munne Fidel Castro okumwebuuzaako nti asobola atya okufuna ssente eza IMF ne World Bank. Nti President Castro n'amugamba nti mpulira nti mu Uganda olinamu ennyanja eyitibwa Freshwater Lake emu ku ezo ezisinga obunene mu nsi yonna. Omanyi Lake Victoria eno ye Freshwater Lake ey'okubiri mu bunene mu nsi yonna. Asobola okumanya Freshwater Lake omugaso gwayo nti buli kimu ekirimu kiramu, amazzi osena busenyi n'onywa, ebiramu byonna ebirimu mwebiri era bisobola okukutambuza obulungi. Naye nti President Museveni n'amugamba nti yali tamanyi nti osobola okupima amazzi agali mu nsi yo n'ogamanya bwe genkana obungi. Mbu kyava agenda ebiseera ebyo simu zaali ntono, nakkirira mu hoteli ye n'akuba simu e Uganda ne bamuwa estimates, n'addayo n'abuulira Fidel Castro nti Fidel Castro n'amubuuza bw'obanga olina ennyanja ng'eyo essente z'abazungu ozinoonyaako ki? Nga President Castro amugamba nti singa Lake Victoria ennyanja eno Nalubaale nti singa yeye yali agiine Cuba yali talina kyetaagisa kyonna kyonna kirala okukulaakulanya ensi ye n'okukulaakulanya abantu be. Tukkirize nti Cuba balina obuzibu kubanga bamaze ebbanga ddene nnyo nga balwanagana n'Abamerika n'amawanga ge tuyita ga West nga bambassaako ze tuyita embargoes ezibalemesezza okukulaakulana, naye era balina we batuuse kubanga bw'onoonyereza abasawo abasinga obulungi mu nsi yonna bava Cuba. Kakati President Museveni ebigambo ebyo nadde Uganda. Wabula ekyewunsa nti mu Uganda ffe tetulina Lake Victoria yokka nga Freshwater Lake, tulina ennyanja endala nnyingi okuli Victoria njogedde, tulina Kyoga. Ku Kyoga ako kuliko ennyanja endala bagiyita Kwaniya, temugifaako nnyo. Tulina Albert, tulina George, tulina Edward, ne tulinayo ne ennyanja entonotono bw'ogenda wano nga ovudde Kuumi Soluti Katakuya wakati awo waliwo ennyanja gye bayita Bisina, ne bw'ova ku Bisina ate waliwo n'akayanja awo akatono ke bayita Opeta, Lake Opeta. Naye nga tulinayo n'ennyanja endala nga Nabugabo, ezo entonotono, Lake Wamala, ezo entonotono zonna Freshwater Lake. Wabula ng'ate tulina n'ennyanja ze tusobola okugamba ze tuyita Crater Lakes. Bw'ogenda Lubiriizi yokka waliyo ennyanja ezitibwa Crater Lakes ezukka mu 56. Ennyanja zino zonna ze njogerako osobola okuzirundirako ebyennyanja nga totunuulidde kintu kya kyonna. Totunuulidde bya bulambuzi tebirese ssente, totunuulidde ki tekina kye kituyambe, naye ekyo nga otunuulidde kintu kimu ekyokugamba nti kannunde ebyennyanja. Nabadde ntunuulira amawanga agasinga okulunda ebyennyanja mu nsi yonna ate gabitunda ne gafunamu ssente nnyingi. Nendaba kuliko China, Indonesia, Malaysia,
wano mu Africa esinga okutunda ebyennyanja ye Egypt. Nejjukira nti Egypt ebyennyanja amazzi g'ebirundiramu gava wano waffe Uganda, gava wano wonnyini wano wentudde wano ne gakulukuta mayiro ne mayiro ne gatuuka Egypt, bo ne bagalundiramu ebyennyanja ne bafuna ssente nnyingi. Tusobola okulunda ebyennyanja ne tufuuka the fish basket of the world, kubanga ffe buli kimu Katonda yakituwa weekiri wano. Ebyobugagga twabifuna n'ebyobugagga tugambe tubiveeko. Amafuta abagala okugabba bangi okuli abaffe aba wano n'abazungu. Gwe tunuye ensi ezifusima amafuta nnyingi tizigafunamu abantu baavu. Genda otunuye ensi bagita Equatorial Guinea, basima amafuta mangi naye tibagafunamu. President ne mutabani we bebagafunamu. Mu Angola President ne muwala we eyaliko Dos Santos, Elizabeth Dos Santos ne President Eduardo Dos Santos Kaso Omugenzi be baali bafuna mu mafuta ago. Tunuli ebyobugagga ebyala, gende Congo, ebyobugagga byonna okusinga byadde byabakulembeze n'abazungu. Neffe tusobola okugamba nti ebyo nabyo tubireke. Tusobola okugamba nti gold we Uganda mungi nnyo naye titumulabangako mu budget. Oyo tumuleke abamubba bamubbe. Naye tetugamba nti tukozese obutonde Katonda byatuwa amazzi gokka tufunemu ssente nnyingi. Tugende mu luse lw'amawanga gali agamu kugasinga okutunda ebyennyanja mu nsi yonna naye ate nga babirunda bulunzi. Akatale k'ebyennyanja kanene nnyo gw'okimanyi nti abazungu kati batandise okugenda wansi eyo mu nnyanja nga bajjayo ebintu ebiringa ebiddoddo ebeera mu nnyanja nga kati bibalya. Neteebereza kati omuzungu omutwalire ekyennyanja engege eyo ewooma eyaffe eya Lake Victoria, eyo ensava eyo onoomugamba okulya ebiddo biri, naye n'okutuuka kati emyaka tugenda mwana wabula emyaka 3 gyokka. Bukyanga ebigambo byenjogedde Federal Castro abuulira President wa Uganda naye titulinawo kye tukozeewo kweyambisa nnyanja eno kukakasa nti tugifunamu ng'ekyobugagga. Kye tusobola okukola kiri kimu kukwata basirikale nti mugende ku nnyanja mukuba abantu emiggo, abamu baffe ebintu mu byonoone okukakana ng'era tetulina kye tufunyeemu. Nenze nno nteesa nti tusobola okweyambisa ennyanja eyo eno gye ntunulidde wammanga awo n'ennyanja endala zonna eziri mu Uganda wano ze twogeddeko ne zisoogeddeko okusobola okulaakulanya abantu baffe zitumala. Nagambye nti Uganda esobola okufuuka the fish basket ey'ensi yonna. Kale katugambe nti tusobola okutandika ne district emu nga Kalangala bw'ogiraba, ne tugamba oba tutandike n'omwalo gumu, tutandike na mwalo ki gwe Bbungo, gwe Nakatiba, gwe Lwabalega, gwe Kaazimalanga, gwe Mwena, gwe Kasekulo, mwalo ki gwe twatandika nagwo, oba gwe Buziga. Nti omwalo ogwo tutandike okuwa abantu tubayigirize okulunda ebyennyanja. Naye nga mu nteekateeka yonna kyandibadde nti okusookera ddala nga twetaaga okukola enteekateeka eno etambule bulungi, twetaaga ekisooka okumanya emyalo gyonna gye tulina mu nnyanja. Tugiregisteringe, bwe tumala turegisteringe n'abantu bonna abali ku myalo egyo, okusobola okwewala nti omuntu omupya wajja tumanye abantu baffe bonna be tulina. Twewale nti abantu bano bagane genda kuvubira mu kifo kiri ekyalo ekikyamu kye tayagala. Bwe tumala tukwate ssente. Ndabye wano gavumenti etera okukwata ssente za NADS, si be tuziyita, neegula ente, beegulidde ente neebagulyako n'emiguwa, neebagulyako n'esseŋŋenge, neebagulyako n'omuddo gwe banaasimba, neebagulyako n'ebinaakama amata, neebawa bo ne babeera bulungi. Abalimi ebagulya endokwa, neebagulya bulungi. Bwe twakyogerako wano ku nnyanja baatugamba nti tosobola kuwa muvubi ssente ezo kubanga ekisooka tomanyi kiki kyagenda kuleeta. Ago mazima.
abavubi tibajja tuwa ssente ezo kubanga tuwali amanyi kyogenda kuleeta. Naye singa tugamba nti tugenda kulunda byennyanja tujja kumanya ssente zaffe nga buli lunaku obeera wali n'otunga bwoti n'omanya nti ezo ssente zange zikula. Kale tugambe nti mu kutandika tuwadde omuntu keegi ya bwennyanja obuto bagenda okulunda $1,000. Obwennyanja obwo $1,000 singa bukula batugamba nti ekyennyanja we kikulya kiba kiridde ssente 3,000. Engege eyo ng'ekuze wakati w'emyezi 6 n'omunaana egula sinsi 8 ne tugambe nti ffe tututte ku bbeeyi ya busuubuzi. Ebbeeyi y'obusuubuzi tugambe nti sinsi 6. Olwo omuntu ono gw'owadde ebyennyanja ebyo agobyeko ku mutwalo ajja kuba agobyeko miliyoni 30. Miliyoni ezo 30 zigabizeemu emyezi 8 gy'amaze ng'alunda ebyennyanja ebyo. Ajja kuba nga kumpi akoze miliyoni nga 3 n'emitwalo nga 10. Miliyoni nga 3 awo. Kale zigenda zigende mu bintu ebirala. Naye okimanyi nti omuntu oyo akoze miliyoni 3, omuvubuka oyo kati gwe mukuba emiggo, akubiwa emiggo ku nnyanja, asobola okwekuumira ennyanja nga teyeetaaga abasirikale bw'abanga afuna akasente ke nga kajja mu nsawo. Kubanga ebisinga okutwala abantu okuvuba envuba embi kubulwa kyakkola, kubulwa najja ssente. Ne bw'atandika okufuna ssente ezo onoomugamba nti genda otutuube. Ye bannange abavubi bano abalala bano be tuyita abanene akwata injini n'amaato n'obutimba nga bw'obigatta bya miliyoni 30-40. Bw'anaatandika okulaba nti ssente osobola okutuula wali n'olaba ebyennyanja byo bwe bikula, anaddamu asse ssente ezo mu nnyanja wakati. Naye era okimanyi nti omuvubuka wa boodabooda asobola okuva ku boodabooda n'aba nga akola omulimu gwe gwa boodabooda nga bw'alunda n'ebyennyanja, nga ssente za boodabooda zimuyambako okumubeezaawo, naye ng'ate ssente ziri eziva mu byennyanja ze zimuyamba okwekulaakulanya, ng'akeera ku makya n'awa ebyennyanja by'emmere, n'agenda n'akola boodabooda, n'avaayo akawungeezi, n'abiwa emmere, n'atuuka mu myezi 8 n'abitunda, ssente nga zakwekulaakulanya. Kuba akafaananyi ng'otunudde omulimi w'ebinazi wano e Kalangala, nga ssente z'ebinazi zijja naye nga n'ez'ebyennyanja nazo nga zijja. Bw'atyo n'omulimi w'emmwanyi, bw'atyo n'omulimi wa kasooli. Ojja kusanga nti bannayuganda bafuna ssente nnyingi nnyo, nga bayingiza ssente nnyingi nnyo singa tunatandika enkola ng'eno gye mbabuulirako. Olwo gavumenti omulimu gwayo gubeere gwa kunoonya katale, kubanga akatale ko gye kali. Waliwo bajja kugamba nti ebyennyanja bwe bibeera ebingi ennyo bijja kugwa. Eby'e China nga tebigwanga bbeeyi. Okimanyi nti wano e China tutundayo ebyennyanja naddala empuuta. Okimanyi nti akatale ka Bulaaya kakyetaaga ebyennyanja bingi, kubanga ebyennyanja si mmere y'abantu bokka, neera mmere y'ensolo. Okimanyi nti akatale wano ffe tukyakayina South Sudan, Congo tutwalayo obwennyanja buto. Ennaku zino mwabalabye be baakutte nga batwala obwennyanja obuto. Naye ebyo byonna tusobola okubirwanyisa, tusobola okubiggyawo singa tusalawo nti abantu bano tugenda bakulaakulanya. Ekyembasaba, tulina wano essomero baliyita Sese Farm School. Sese Farm School liri mu nnyanja wakati wano ku kizinga Buggala, naye kyewunsa tilina kyerisomesa kyonna kikwatagana ku byakuvuba. Nsaba nti kati Sese Farm School kyekiseera etandike esewo component okusomesa, nga esomesa bantu okulunda ebyennyanja, okutabula emmere, okusima ekidiba, okulabirira keegi ng'eri mu nnyanja. Era ebyo banaaba nga babikoze bajja kutandika okubanga omwana agenda okuva ne ku farm school awo ng'agamba nti nze sirina kinziza waffe gye twava, kambeere wano mu Kalangala wano
nsobole okulunda ebyennyanja. Naye nga n'abantu ababulijjo tuseewo ne courses ziri short courses ng'oli asobola okujja nga kawungeezi weeks 2 mwezi gumu ng'ayiga okulunda ebyennyanja ate n'avaayo n'agenda n'akola omulimu ogwo ng'agukola bulungi ddala. Tujja kusobola okubeerawokko ne bukampuni kati amasannyalaze gayingidde Kalangala. Tujja kusobola okubeerawokko ne bukampuni nga buno obukampuni omulimu gwabwo gwakulaakulanya abantu mu nnyanja nga bwo bupaakinga byennyanja nti ebyennyanja ebivudde nakatiba mulabana lwabalega awo nakasamba abo ebyammwe mubitwala wano mwena naawe waliraanyewo nawonna lutoboka wabwa nti ebyammwe mubitwala wano nti ate Kasekulo Tubi Bungo wawa Senero buli wamu nti awo mwe ebyennyanja mubitwala wano. Tujja kubeerako n'ewantu abantu batwala ebyennyanja nga bipaakingibwa ate kino kijja kuyamba n'okuwa abantu abalala emirimu mingi. Abanaakola mu kampuni ezo ez'ebyennyanja bajja kufuna emirimu. N'agamba nti nze ogwange gwa kusaawo kampuni eyo oba kusuubula byennyanja ebyo bajja kufuna emirimu. Gavumenti akatale okanoonye okatuwe. Kino kijja kuyamba nnyo misa gavumenti okufuna emisolo ku bantu abalunda ebyennyanja n'amakulu aganaava mu byennyanja. Naye ate n'ekirala nti bali bo abaagala okusigala nga bavuba envuba eno yaffe enkadde ya bulijjo, abo tubaseeko omusolo nga mungi nnyo kubanga ebyennyanja bijja kubanga gyebiri nga bikula, nga tubasaako omusolo nga mungi nnyo nga bavuba ebyennyanja nga tubafunamu ssente nnyingi nnyo. Gavumenti, misa gavumenti ojja kufuna ssente empitirivu nnyo. Ate n'okusinga ezo ze tunoonya mu World Bank mu IMF gye baatugobye kubanga buli kaseera tujja kubeeranga nga tutambulira ku ntoli z'abakulu abo abazungu. Omuzungu tasobola kwagala kukulaakulana, gw'olina kukulaakulana wampaka. Naye ebintu byonna bye tulowooza nti babyetaagamu ssente zaabwe babirina ssente tubiveeko, tubibalekere amafuta gold ebajja kubibba n'ebyennyanja bino tubiseeko nnyo essira. Nze Bambala zaabwe Ssemakula, omuvubi omulunnyanja okuva wano e Kalangala. Mbasaba abalaba mulabe puroguramu eno ate mbasaba mumpagire nammwe abanvuma munvume kubanga bwe munanvuma nja kwongera okutegeera abantu ki kye mwagala. Wano akafu kano nkatuulamu nnyo naye njagala mbalage nti bwe kafaanana. Waliwo ekkanisa, ekkanisa eyo yabannaffe aba Seventh Day eri waggulu emabega eyo bayitayo bumangi tojja kulabayo. Naye wano waliwo ettale eddene nnyo. Ettale lino ndibeeramu nnyo, wensinga okubeera ntuulawo nnyo kubanga ndowooza nnyo eri wammanga olengera ennyanja. Era nsaba mbasiibulire awo nti bannange mweraba.